Kitalo nnyo, kitalo ddala. Edi Mutwe, komanda wa ttiimu ekuuma President Kyagulanyi Ssentamu, olunaku olwaliro wagenda okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera, era ng'abakungu okuva mu kibiina kya National Unity Platform bazze okubeerawo ku mukolo ogw'okusiibula jjajja wa Edi Mutwe, era nga bagamba nti bamwebazizza nnyo okubeera omukadde abadde anywerera ku nsonga, kubanga abakadde bangi nga bakugamba nti bo okusinziira ku bye baalaba myaka egy'ekinaana mu lutalo lwayita Mwami Museveni tebaagala kuddamu kubiraba, era nga y'ensonga ebawagiza Mwami Museveni bagamba nti Museveni agira abeerawo, kubanga bwe tunaleeta amaanyi okumuggyawo n'ekifuba tuyinza okuddamu okulaba embeera ya dduka gye twayitamu. Naye jjajja wa Edi Mutwe byabadde tabyogera nga yagamba nze ekijja kijje, nze ngenda nankyukakyuka, mpagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kunaaba mu mbeera ki enajjako Museveni oba eneeba mbeera ki, tuli bakadde naye tujja kuba twetaba mu mbeera yonna eneebezza okutwala Museveni, kubanga ne mu myaka giri singa tegaali maanyi g'abantu, era Museveni teyandisobodde kukwata buyinza. Nabwe gutyo omukadde abadde anywerera ku nsonga, abadde omuntu ayagala enkyukakyuka, abadde omuntu ateetiiririra nti wadde enkaddiye banaŋŋamba batya, era bayinza okunkola ekikyamu. Manyi abantu abasinga obungi Mwami Museveni baamutya nnyo olw'okuba nti nno bamumanyi bulungi omutima gwe nti musajja mutemu nnyo. Kati kyova olaba n'abakadde bo bavayo ne bagamba nti tetwagala kuddamu kulaba biri ebyaliwo mu gy'ekinaana. Naye ate bw'osanga abakadde nga jjajja wa Edi Mutwe yakugamba embeera yonna eriwo, ffe tuli lwedde okugenda mu maaso, oba kunaaba kutukola kikyamu tubamanyi bulungi nti abali mu gavumenti ya Mwami Museveni batemu, tebajja tutiisatiisa tugenda na change. Kati bw'atyo ennaku yeruma abantu abazze okusiibula jjajja wa Edi Mutwe nga bagamba nti abadde omukadde anywerera ku nsonga, n'olwekyo tujja kuba tumusaaliddwa nnyo, era n'olwekyo naffe twongera eddoboozi lyaffe ku ly'Abannayuganda nga tugamba nti Omukama Katonda amulamuze kisa. Wadde talabye ku Uganda nnungi gy'abadde alwanirira, naye Bannayuganda tebatudde bakyalwana ppaka mu Uganda empya. N'ebbanga lyonna Edi Mutwe lye baali nga bamusibye, amagye ge yali akulembera gaasigala gali bumu era nga gali straight okulaba nga tugenda mu maaso. Era njagala okwebaza bafuuti soja mwenna abambadde ebyambalo byaffe bya NUP ebya People Power abazze mukubagize mubugirize muganda waffe Edi Mutwe, mubakubireko engalo ez'amaanyi. Olwaleero tuwerekera jjajja waffe abadde ow'omugaso, pulidde ssentebe nga amwogerako ebigambo ebirungi, pulidde abantu b'emmengo nga bamwogerako ebigambo ebirungi, kitegeeza nti abadde omukadde abadde agasa eggwanga lyaffe Uganda. Naye abantu b'Emawokota banange message zirabira ku Sama Uganda Media page kwansinzira obaweereza mbasaba agamba ali myaka 7 mu commenting ku Sama Uganda Media njagala kulaba network yange nga bweri omukadde abamagana president atuka anytime njagala president atuka nga network yange erikiria asana baffe omukadde yabba akalu ka Kyagulanyi, omukadde basewo ne bannyabo nga tuli wano basaba buli omu asabe Katonda atwaleko omukadde oyo eyeyita ow'eggomba ate nga weerwakitula amugye mu ggwanga lyaffe Uganda lifune emirembe. Power baleero ebigambo ebyo njagala okubeebaza olw'okujja mu bungi okwerekera jjajja waffe, era nsaba Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tuyanze basobole banyabo, omukolo guno si gwa bya bufuzi naye ate era byogerwe nze ngambye Kansala Rita, Lady Kansala okuva mu KCC, so nyabo tukwemiriza webale nnyo webale ddala okujja. Meya waffe Sempebwa okuva e Kasangati, so webale nnyo webalire ddala. Abanene abamu nja kubanjula time bw'eneetuuka, naye basobole banyabo omukolo bwe gutyo bwe gugenda okutambula. Tanaba kufuna kyakulya ya senta yonna weeri ofune ekyokulya, kubanga obudde oyinza obutabufuna. Olwekyo oba olina wooli funa senta yonna ekuli okumpi ofune ekyokulya. Basobole banyabo. Kansala Rita jangu, Lady Kansala KCCA. Jangu obuze ku bantu bano. Ono lwaki ba Lady Kansala lwaki abakulembe bazze, kubanga abaddewo nnyo ku lw'abakulembeze. Rita, Lady Kansala.
kitalo nnyo ekya mama waffe maama awangalidde Lubaga ate era gawangalidde mu Kampala naffe mwe tuwangalira ate ganze ndiwo okulaba nange ab'e Kasubi ab'e Namuŋŋonda bonna abawangadde nabo basobodde okulera kubeera yajjanga naffe eno n'atulera e Kasubi abantu b'enakawo bakikireddwa so maama oyo ne byonna byatukoledde mu myaka egyo tuli wano nno okusinga okusanyukira obulamu bwe kuba si bangi nti tukyasobola okutuukayo olwa gavumenti yaffe muna gye mumanyi eyayonona byonna ebyobulamu nti yasobodde okufa ku myaka naye ffe simanyi obadde atunaawangala netufuka emyaka egyo 9 okikuluukiriza 10 gy'afiiriddemu president yazze katumwaniriza wano katumufunde wano president atuuse kakajagala lokola baako basibe banyawo temusembera omukulu mujja kumulaba temusembera nnyo wano abantu batidde obungi tusaba banaye mukakane nabagambye pulezidenti wa Uganda wenjogerera atuuse kale basibe banyabo abamawulire abakamera abantu bano bagala okulaba pulezidenti waabwe nolwekyo mukakane oba muveewo oba mukakane nolwekyo basibira banyabo abalungi abagalwa tubadde tugenda mu maaso mukolo guno genda kubabuulira abakulu abazze ne pulezidenti naye sawa nga etuuse basibira banyabo mukimanye nti tulindako Father esawa yonna atuuka tugende mu misa wenjogerera ndabyeko ow'eggombolola y'amasekati olwa gavumenti ya Buganda ow'ekitiibwa Muwanga Mpima Ssebo mukama wange Ssebo abantu banakuterera naye Ssebo ojja kujja olw'obubaka bwo ow'ekitiibwa Muwanga Mpima ku lw'eggombolola ya Ssaabasajja Haji Muwanga Ssebo mukama wange tutatse okulaba wubale okujja mu kitundu kino okuba nti okuziika jjajjaffe Nakintu basaba nyabo mbadde nkyagenda mu maaso Father nga bw'atuuka kansala Ronald Semwanyi jangu mudakika emu yokka kubanga tugoba budde kansala Ronald Semwanyi okuva e Mengo njagala obuuze ku bantu bano mudakika emu yokka neyanza Lord Kansala Ssebo pulezidenti wange kwaniriza ekitundu kino bamemba ba palamenti abali wano bonna tukwaniriza Ssaabakunzi Honorable Nyanzi tukwaniriza mu kifo kino basebe ne bannyabo abakungubazi kitalo nnyo ddala ekyokufiibwako mukadde waffe nzayogera nammwe nze Ssaalongo Semwanyi Ronald Ssaalongo Semwanyi Ronald nkulidde mu Lubaga Road okuva we twasisinkana maama Nakintu tubadde tubeera naye era abadde atulabirira mukadde waffe Sembajje Gerosoni yali mukwano nnyo gw'omama Nakintu
ng'era buli wabeera ku Lubaga Road ate kogenda n'amubuuzaako era yatugamba kisenga oyo senga wamwe era tetubalisa nga tugenze ewe tubale tumuyita senga naye kitalo nnyo ekyokugenda kwa senga waffe oyo naye twebaza Katonda olw'obulamu bwamuwadde kubanga kati ssaawa eno bannange bwebaza kubanga Katonda amuwadde obulamu era abaddewo atukuzizza naye tumusabire Mukama Katonda amulamuze kisa era amuwe ekiwummulo eky'emirembe neyanza kale webale nnyo webalire ddala basobole banyabo mukolo gutuuse ku ntikko kansala Mariam jangu mu dakiika emu obuuze ku bakungubazi. Sebo President wange tusanyusa okulabako Nansamba Mariam Byerinnya kansala omukyalo w'Emengo. Sebo mukulu President tukwebaza olw'omukaaga okujjako mu Mengo n'obeera wamu naffe mu kaseera akali akazibu ennyo. Abantu bange ab'Emengo basanyuka nnyo paka kati kyafuuka kya byafaayo engeri gye watuuka mu Mengo mu ngeri ddala eri eya rabasitayo gy'otugamba tuli basiimu nnyo. Abatuuze b'Emengo kitalo nnyo kitalo ddala. Mukama wange ow'eggombolola Mwami John Muwanga Mpiima, abatuuze b'Emengo bonna abaliwo, Chairman LC n'olukiiko lwo, mukadde wange Haji Muwanga Abudu, mwenna abakulembeze abali wano. Tufunye eddibu ly'amaanyi kubanga mwenna mukimanyi Jjajjaffe Nakintu y'omu ku bajjajjaffe ababadde bakyaliwo mu Muluka be twebuuzaako. Nze nga Nansamba Mariam bwe nali nnoonya akalulu ne ntuuka ewa Jjajja n'ambuuza ojjidde mu kibiina ki, ne mugamba ndi wa NUP akabonero kange manvuuli. Yankuba akaama kamu n'aŋŋamba onaawagira mutabani wange nga mutabani abuuza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Ne mugamba tugenda muwagira n'akalulu tugenda kakuuma. Jjajja n'ampa emikisa gye era bwe buwanguzi buno bwe nafuna nga kansala omukyala. So abantu b'Emengo omulanga gwe mbakubiriza nsaba twagalane nga Jjajja bw'abadde atwagala. Jjajja aleze bakadde baffe Nalongo Mmembe, mukyala Nanyanzi, kojja Nsubuga, muzeeyi Kirembe, ekifensi waffe ow'omuluka ogw'Emengo babadde baana be baddala nnyo ng'ate abaleze bukulu. So kyembasaba twagalane ng'abatuuze b'Emengo tusobole okuba nga tusobola okuziba eddibu eryo Jjajja lyalese. Bwe tutaayagalene tetujja kusobola kuwangaala kubanga bwe twagalana ne Katonda atwongera obuwanguzi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kale tweyanzege basore banyabo. Father amaze okutuuka n'olwekyo buterevu tugenda mu misa naye mbadde nsaba aba A+ singa bodi etuuse wano obwangu ddala kubanga obudde gaba mubulaba buyinza okwonooneka essaawa yonna. N'olwekyo tusaba bodi etuuke mu tent kubanga Father atuuse ate Father bw'atuuka tewaba kiddako okujjako misa obuterevu. N'olwekyo basobole banyabo twongere okuwaniriza abakatuuka abagenyi baffe abagenyi baffe mwenna abazze okukungubaga tweyanzege. Tugenda buterevu mu misa era mukimanyi bulungi nnyo misa bwetandika basobola banyabo tubadde tusaba mwenna musiriikirire kubanga tugenda mu mwoyo omutukuvu. N'olwekyo tusaba mwenna okusiriikirira kasita misa etandika. Programu ya Father emanyiddwa era ndowooza
Abasore banyabo program nga bweri father asooka munju okusabira omwoyo gw'omugenzi oluvannyuma ajje wano. Eyo program bwetyo bweri naye nga tugenda maaso basore banyabo abakulu abagaza timu yammwe mugitegeke bulungi. Mu kiseera kino mbadde nsaba okufuna omwami ow'eggombolola owa Kampala Central Sebo Mwami Muwanga Mpiima kuba Ssaabasajja Kabaka olw'eggombolola y'amasekkati ojje owe obubaka bwo. Banange esimu yange eno anytime egenda kubeera obuma. Esimu yange egenda kyamuka anytime banange. So omunoonya nga temundaba ndi ku YouTube. Wemba temundaba ngenda kubeera ku YouTube ya Sama Uganda MM kubanga esimu gye nkwasiza Facebook egenda be kyamuka. Tetugamba nti twakumye bubi ayisa abasajja nate netwenyumiriza mu maama waffe. Maama ono fe atukuzizza ate nga yali maama wange ddala kubanga nze abengo be banzaala naye bayamba okumaakuma, bayamba okuzimba eklesiya, bayamba okuzimba amakanga gano ne weteekerateekera olugendo olukola ki oluddako. Ekisa ky'Omukama olwali tukirabira ku maama waffe.